Tusanyusa kulaba ali ku Bukedde TV no program akabbinkano kabalulu lwa Sunday ekiro ne twogera ku nsonga ez'enjawulo nga mbeera Nurudini Ntege buli lwa Sunday ekiro ne tuba nga twogera ku nsonga zaffe ez'enjawulo. Twogera nnyo ku byobufuzi ne twogera ku byenjigiriza ebyobulamu n'obulamu bwaffe abantu obwa bulijjo ne tuba nga tusobola okubbinkana gwe n'osobola okufunamu. Ekiro kya leero tulina ensonga gye tugenda okwogerako y'amaka naye ng'abantu bangi ebatabula omuli omu alina endowooza bw'agitwala nti kino kitambula bwe kiti kituufu kikyamu naye nga waliwo reality nti nedda kirina kubeera bwe kiti oyagala toyagala. Y'ensonga gye twagala okutunula olunaku olwaleero. Omulamwa gaffe ogwaleero njagala owulirize bulungi gugamba nti abasajja bonna okuva ku booda paka ku booda benzi obwenzi bwabwe buvaalinga oba buli mu kiraasi nti waliwo ayengera ku percentage 10 ku 10 ye mwenzi waliwo atwala 50% newabaayo wattu n'ow'amaaso ge nga yega emenzi gokka. Kyetwagala okubuuza omusajja bw'aba ayenze eyo nsonga ekumala ogamba nti no nawulidde alina omuwala gwakwana egundi ajja kusanga ebyanyembisi byenzizeeyo waffe oba mpangisa akazigo kange neeberera omu kwe tugenda okutambulira. Obwenzi bw'abasajja gw'ogamba otya bonna benzi oba bamu babawaayiriza kekabbinkano tugenda okutambula nako ng'era mu studio nyina Namutebi eriyo kisiraamu lingambe nakumobanyirira ng'erinnya buli olukedde liryo omaze nalyo emyaka basaba ne banyabo mbalamusiza nnyo ng'era bwampadde omukisa nze kanneyanjule amanya gange nze Namutebi Sofia Kiggundu. Namutebi Sofia Kiggundu Hajati Tubbi. Yes. Ku side wali kuliko Anet Nakati okuva mu lupapula lwa Bukedde. Mbalamusiza abaleba Bukedde TV. Okay. Kati kantandikiwa Anet. Ensonga ojuulidde ekibuuzo kiri nti kituufu abasajja bonna benzi. Neyanziza nnyo Nurudini. Omulamu ogwo abasajja bonna benzi kiyinza okuba ye oba nedda. Naye mbadde njagala tusooke tutunuulire obwenzi kyeki. Ntandikwa kubanga buli omu alina engeri gy'akitunuuliramu. Nze nga omukyala omukristaayo nina engeri gye ntunuuliramu obwenzi. Ate bwe mba ng'omukyala ow'ebyobuwangwa nina engeri gye nkola ki gye mbutunuulira. Bwe tutunulira mu Bayibuli naddala mu ndagaano enkadde obwenzi babwogerako naye ng'okusinga batula ku mukazi. Era ku mukazi okusinga nga bagamba nti omukyala aba mwenzi singa yeegatta n'omusajja atalibba. Endagaano yaffe enkadde. Kaakati ate mu ndagaano empya nebikyuka mukko. Mu nkadde tewalina we boogerera nti omwami. Endagaano enkadde tekijjaayo nnyo nti omusajja bw'aba n'abakyala basukka mu omu oyo aba mwenzi. Kubanga eri abasajja bangi ab'emaanyi nga Sulemaani yalina abakyala bangi ddala naye nga tabeerwa nti mwenzi. Naye endagaano empya awo Yesu bwe yajja n'alaga nti omwami n'omukyala basobola okuba abenzi. Nti omwami bw'owassa n'ogenda mu kyaki n'otaako empeta n'omukyala oyo bw'oba naye kyekimu n'omukyala. Kati kitegeeza nti omwami bw'awasa omukyala oyo omu n'alayira nti gwajja okuba naye bw'atunulako ewalala wonna buba bwenzi. Okay. Mama Fim. Obwenzi kyeki? Nga tonasooka kumbuuza nti obwenzi kyeki nsookera ddala okuwakanya omulamwa guno okugamba nti abasajja bonna booda ku booda. Ekyo kya bulimba nnyo ndowooza kiri mu bulimba bwakyo kiri 85 ku 100 okusinziira ku Mama Fiina. Okusinziira ku Mama Fiina n'okusinziira Mama Fiina ebbanga lyamaze mu society y'abantu. Mama Fiina alisiivinga abantu buli week nsobola okuba nga alisiivinga abantu 10 abakyala 5 n'abaami 5. Kitegeeza manyi balansingi y'abantu obulamu obutambula mu bantu. Ensonga endala mbeera nnyo mu baami mikwano gyange. Ekyokubiri mbeera nnyo n'abakyala mikwano gyange. Mbeera ku muntu wa bulijjo asookerwako omwavu n'embeera n'omuntu asemberayo ddala omugagga. Mbeera n'eyasoma
nemba n'ataasoma. Ekintu kye bagamba nti abasajja bonna kubanga sisimu gyogerako basebo ne banyabo tesoose wano sifa abagyogerako naye okuva ku bajjajjaffe bagulumiza nnyo okugamba nti omusajja yenna ateekeddwa okubanga muki mwenzi. Okwawukanako ne Bible gye boogerako okwawukanako ne Kurani gye boogerako tuli mu bintu ebiri nnomu eby'omu maka. Ebyobulamu bwaffe bwe butambula. Omwami n'omukyala akeera ku makya n'ofuna omwami wo n'ofuna omukyala wo ne mukkaanya. Deni munzikaanya ate n'okeera ku makya n'olaba nti n'akunyiriira ate n'owira nga ate wandisikiriziddwa okuba ng'obeera n'aneti. Akabeera n'aneti ate n'olaba maama Fina n'ogayiba n'ate ono nga yakula bulungi. Ng'asagala. Nga ate kambeereko n'ani ne maama Fina. Tusooke tutunuulire nga tumaze okugyawo nti abaami bonna si benzi n'abakyala bonna si benzi. Ekireetera omwami okwenda gwe mukyala gwe bafunye. Ekireetera omukyala okwenda gwe omwami afunye omukyala. Kati nga bw'okyogedde otyo. Yes. Olimba. Katono nnyo. Maama Fina kyagambye nti ekireetera omukyala okwenda mwami nti patina we yakuleetera. Bagamba bannasayansi bagamba nti ekitonde ekyo ekisajja va ku muntu naye n'ebitonde byonna kasita kiba nti kirimu male kisajja obwongo bwakyo kiba wired kuba nti tasobola kuba na muntu omu wa kintu kimu. Tunuulire enkoko ziba zitya mpanga ziba zitya kizibu okugamba nti uyondo wange yonna era kyokala zirwana n'okulwana kakati kizibu osanga enseera zirwanira mpanga kizibu nnyo. Maama Fina asooka akiddemu wali ozirabeko. Kati nze ndi mukyala mulunzi byonna byemwogerako tuve mu katabo ka gundi yawandiika bannasayansi tuli mu Uganda eyaffe mwe tukuli njagala Aneti okunnyonnyola ne Nudini okubannyonnyola. Nudini tetudda mu birala byonna tuddeko kuggwe oba tuddeko ku Aneti. Bw'ofuna omuntu omufuna lwa nsonga ki njagala mmanye ensonga ekusinziizaako ofune Aneti omwagale oba ofune Nudini omwagale. Ye n'ekyokubiri Nudini ombuulire empuliziganya ng'obadde ofunye omukyala wawasa omukyala ewamufunira entambula gye mwatambulangamu n'empuliziganya eyalingawo nga mwakeefuna bw'ebanga ekyasobola okubalansinga we mwefunira. Ombuire ne mu budde bwe wamufuniramu nti mu kaseera ke wamufuniramu nga mukyeyagala ali ewaabwe naawe oli wammwe wafunangayo obwongo busobola okulowooza ku muntu omulala. Andi kituliko kiri nti tuli mu obugami tuli mu bulamu bwaffe bwa bulijjo tuli ne mu reality nti kino tekiri auto-tune nti nfunye omukyala nga bwali tajja kunyiiza sijja munyiiza tajja kukola ki kati ya alivinga obulamu ekyo kintu kwakireeta ndowooza yammwe bannayuganda ng'Abaganda nga kalica zaffe okukirowoolezaamu nga Aneti bw'agambye nti enkoko empanga ebeera mu nkoko enseera ekyo tukijjewo. Sooka olinde omuntu simaliriza gundi yange sooka olinde Nudini sakala kwati nandisose nenzigusa obulamu Aneti naye nagusa nze ndi mu mbeera eya bulijjo Aneti nayogerera science nabeera ya bulijjo. Omuntu bwe muba mwakeefuna Nudini ebiseera ebisinga omulowooza 95 buli olukya omulowoozaako n'okusinga gwe okwerowoozaako omulowoozaako n'okusinga gwe bwe weerowoozaako. Era omuntu oba akamufuna essuubi liba ly'amaanyi nnyo gy'ali kyeva olaba nti n'ebibaamu be bantu be tuba nabo be twerabira. N'asobola okwerabiza maama Fina n'asobola okwerabiza abakyala b'obadde nabo n'oba nga ye gwe obeesinzeeko essaawa ewo omulowoozaako era omala kukiggusa mu kkubo lyakyo ng'omukyala wo wiira omwagala n'okiggusa omukyala n'omuteeka mu maka. Bw'omala omuteeka mu maka oba mwefunye mutandika ekireeta wakati w'obwenzi okuyingira mu maka y'empuliziganya. Empuliziganya wakati wa Nudini empuliziganya ebeera etya? Empuliziganya nti bwe muba mwakatandika okweyagala buli omu abasobola okuba munne walidde kulanki munnange oli utamunye kulowoozako ebigambo ebiwaana biba byanjawulo.
omwana omuwala bw'omuteeka mu maka ayinza okujja nga ali lubuto oba n'afuna olubuto n'atandika okukwatagana n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo naawe n'okwatagana n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo wootuukira okubanga mwali muwuliziganya emirundi 5 mutandika okuwuliziganya omulundi gumu oba 2 oba 3 ekyokubiri oyinza okubanga ebirungo biwamulabamu ebigenderwa abasajja balina bye batwagalamu ng'ebintu biwali omulabamu ng'ebimu ku byo ali damage tabirina bw'atuuka mu maka n'otuula noga naye omuntu ono kangendeko ne bino enkaaga kangume ku bino ogenda okulaba nti enkaaga z'ogenze nazo okugumiikiriza omwana omuwala ng'ate atema ayingidde 3 aka eyali omuwala yasobola okwekolako takyekolako naye weewuunye kikkirizibwa era mukikkirize mu kigaanyi nti omusajja asobola okubeera n'omukyalo oyo ng'agenda atema naye olw'okubanga nti akyajjukira ebiragaano n'embeera ze yayogeramu omuwala oli ng'amwagala agezaako nnyo okuteekawo okubikka ye muntu gwosaano kati omwana omuwala oyo nandibadde muleka naye nti bazadde be mbamanyi kati tuli mu mbeera ey'obuntu tetuli mu byampeta tetuli mu byatuli mu buntu omusajja n'atandika okubanga empuliziganya n'omukyalo neebula n'ojja kubukedde n'okola n'oddayo ogenda okulaba omwana omuwala yafunye n'emikwano gye wamutadde abantu baatera okunywena baate banjawulo okusinga ggwe naye nga oli bwatuukanga yesiwalanagwe yabeerangawo nga gwe bebe we kyova olaba tuyita bebe nga bakatwagala naffe tubayita hani byonna bye tuba tubayise kati ogenda okulaba ng'omukyalo ono eyali ategeka kyali nga walayita kyamutegeka ali mu pampa ogenda okulaba ng'omukyalo ono eyali yeebaka nga mu nsemberera yanjawulo ogenda okulaba nga nkooye ndekaako okunyigirizibwa nja kuddako emabegako ono kyagwedde ky'abakristaayo yenkola y'abasiraamu yo gye baakola nti nabbi yabirabirawo nti nabbi yawasa abakyala bangi eyo embeera yagirabirawo nti mu maka omwami n'omukyala embeera ekyuka ebyewano bye twewaana nga twakeeyagala bye bireetera abantu ne bakyusa memory omuntu n'agamba nedda wadde omuwala ono mulungi nnyo naye tokyalinga jantu kyalinzeemu ndi musajja musiraamu n'odiini siraba lwaki nfa ye lwaki mulekawo nga mbadde naye ate era sijja mulekawo olw'okubanga muzaddemu omwana kamuleke ku mwana we yoyo akyakulinamu 2 gakyakujjukiramu ekinana kyagenda nakukwata otyo nakwata naga nti kankuleke mu baana bwe n'omugamba nawulira nti wafunye omukazi agenda okwira nti wafunye omukyalo omulala amagu kasituke azeewo 2 akinoonye nga kikyadda wazze wa mama Fina akufunzizza engeri gyakusululamu ndala engeri gyasirikamu ebyo batiwamulekedde sente 2 ku 10 nga tukyalina kyolaakira okitegeera kati mama Fina ogenda omwagala naye omusangaana ebizibu ogenda okusetolinga naye ng'asigaza 7 asibira ku 7 kati mama Fina mwagalana ate naye atandika okuteekawo embeera eyinza okuziyiza okulaba omwana we oli gwaleka emabega tetunalabamu mukazi awo tetunalabawo mukazi ye embeera bwemukyusa okwenda diini nulini amuwadde 10 kuba kati nze nyinza omuwaanira ku 3 ku 10 n'agamba simulabangayo agenda okutuuka ne munyumiza bwe muluuta bwe namuluutedde dda buli kimu 2 ku 10 love ekintu kye bayita love senga omuntu asobola okumaintaininga love kubanga gye bali amaintaininga love ye n'omwami we nudi tolina abantu bolwanoka naye abantu abo bansobera gye bali Sophie Gombya ne kyokka abantu abo beeyagala beewuunya babeera oba okiraba nga buli ssaawa omukwano tegukula buli ssaawa omukwano gulinnya omuntu etasobola kubeera n'apitayiti egamba nti kangende ennyindi buli omuzimu gw'obwenzi gujja omaze omanye abaami naye mama Fina bwotyo bw'okirowooza bwenkimanyi sayansi wagamba atya nzi olowooza kyembadde ngamba nti nga bwe mbadde nnyonnyola ali nti ekitonde ekisajja kyo kyanjawulo era abasajja bangi bayibawe
oyinza ogana ye oba kiroterera nti munaye nange simanyi mukazi wange oyo gwolabe kamwagala ebitagambika naye nga alina abakazi abala batya basatu oba ne10 kati kyekizaawo kiri nti wayaring y'omusajja yo maybe eriki yanjawulo kati abayambibwa n'akimanya neyeefuga kubanga ate okwefuga kusoboka ekitalinga ku nsolo omuntu ye akalimu akaka omuntu asobola okwefuga n'amanya nti nno naye obwenzi kikyamu era mu mateeka mwekiri bwe mbukola mba nyonoonye kakati neyeefugiraawo neyerwanako era bangi era busigala bwenzi naye anti ate eriyo atagirabanga ensonga abo nabo gye bali ndowooza ng'agamba nti wenfuna abaana bonna bantu bange oba 5 bonna bantu bange njagala kubuuza amafiina kibuuzo okikkiriza nti waliyo omusajja awasa mukyala we ng'amusuubira mu 10 agenda okutuuka ng'omukazi ali ku bibiri n'akola byonna by'ogambye byewali omusuubiramu n'abikola kukulabirira kukusita bebbi kukusitulamu buli kimu naye era omusajja n'agenda n'anaayiza ate okulabirira si bwe busimu sooka olindeko saagala munzije ku mulamu buli kintu kyonna mu nsi muno mubaamu omuntu akiinamu omuze nga ye kitamiira twawule nti abasajja bonna ow'emalaba oneemutukula bonna beerezi twawule n'omuze nga omusajja bw'atuula mu takisi emmotoka neeva wano mwenda sweri okutuuka mu Kampala bakwaniddemu abakazi bameka naye ng'ate ku mulimu w'akolera alina abakazi bameka bonna bakazi nga tekimugaana nakwezaawo sigalo guba muze kitegeeza oyo ne bw'okola ebirungo nga Mukama yakunda n'akussaamu buli kimu kyonna abajja kwenda ogwo muze ona nti kyayogeddeko nti omusajja n'omusanga nga mukazi wamukolera buli kimu kyonna kyonna naye ng'ate ayenda tulina omuze ne mu bakyala nnyabo obo badde tukimanyi eriyo omukyala nga yalina abasajja kituufu nnyo kati omuze gwe nga gwe eyaze n'ebibalo bye nga waze ne mathematics olowooza abasajja balina omuze bali ku percentage ki ku 10 abo abasajja tusooke tubaawulemu basebe ne bannyabo mpa omukisa nnyonnyola abantu tulina abasajja abalina omuze nga bo bamuze ku 10 tulinako abasajja ndowooza nga 2 tobasedde nedda tulinako abasajja 20 tusigazze 8 ku 8 tulinako abasajja abenda olw'ebyenfuna n'obusobozi okwagala okuyingira nti gundi alina sente tikamuyingire nti ono omuwala anyende kamukole bweti mama fina tikantomere oyo aba talina choice kati ennaku zino okulaba ne kubanoonya nga wa myaka 2 anoonya wa myaka 8 abo kati gwe mwendo oguyitiridde obungi batwala percentage ki ku 10 tulinako ndowooza 6 abanoonya ebyenfuna nga ye taliiko kugamba nti oba olina ebirungo oba tolina biki birungo tali kulaavu ali ku mukyala nti kasitaba nga alina kyamugattako kufumbirwa n'omuwasa n'abeerawo n'awungiraawo n'omwerabizeewe okiraba ndowooza tulina abasajja abenda olw'ekizibu 20 kizibu kitya olwa damage olw'okunyigirizibwa omukyala gw'alina ewaka ono kyeyayogeddeko gwe kyewayogeddeko n'ogamba nti ayinza okuba amulabirira nti ayinza okuba amukola ki tayinza okuba omwa buli kimu ebyo tebabinyumya ekintu ekikufuula omukyala ali oli gino ky'omusajja akimanyi muggo mukimanyaako babiri abali eweeru bonna bonna tebajja kukimanyi omusajja akufuna ng'asuubira ako kaakunoonyaamu tulina ebintu mu nsi muno tunoonya abaami oka naye mpulira twalinga bato ng'emmotoka esooka okuyitaga nti eyo yange ne mulwana n'okulwana nga gwe gy'osiimye mu mutima ne lwanoga nti neze bwe naaba nkuze nja kufumbira omusajja naye omusajja nga mutono si muyenga tukyaliwe naye omusajja nga mutono naye omusajja nga muwanvu naye omusajja nga bw'ati ogwo nno ogwo muzimu gukubeerako noga nti nze nina kwagala musajja bw'ati oba nina okuwasa omukyala nga mweru
kati omukyala oyo osobola omufuna kyotibbawo n'omuteeka mu maka ogenda omutuusa mu maka n'ebisigadde ate naawe okiraba ndowooza nga temuli nga byonna kale yandibadde muyonjo yandibadde asobola okulabirira yandibadde asobola okubiyita yandibadde naye nga kyowulira noga nti kakonyeeyo manyi tulina okwagala kwe tuyita akakonyeeyo nga tekatuuka okiraba ndowooza kati ate bwagattako akatatuuka noga kankigumire ate munange omuntu wange ejja kufunangayo kale essanyu okitegeera naye omuntu wange olusagala muŋŋambirako kubanga gwe wali olina mu birooto gwe wali okola ki mukyalawo maama wa mikolo omukolo bwe gutuuka yava byayambala era omukyalo webweru bw'akuba essimu ng'oyinayo togikwata omuwa rispekiti tayagala amugambirako lwaki nti bino oyo omukyala gwe wanoonya naye lwakuba yabulamuka kali akasimu ke tugamba kempita laavu tulina ekintu kyetuyita okwagala okusembayo kwotuuka nga ne bw'oba wasanze abakazi mu kkubo gama bano balinga basajja nga tusobola kujjukira nti oba na mukazi mugamba ne basajja ndowooza nga oli yamalayo ebirungo bya laavu nga aluna bweraga nti wamalayo emitendera gyaki gyonna nogiteeka wali kati abo gye bali nga mukyala wa muwa rispekiti amuwa buli kimu naye ng'asobola okwenda olwekyo abo nno bali ebitundu 10 n'ezo 15 kale ne tubeera n'ebitundu 5 ebyabasajja abalina ogamba nti nze sisobola n'omundi n'ogumu kutunula walala okukitinga mukyala wange bali ebitundu 5% bwe biti okusinziira ku sisobola nkunyonyola ekintu ekyo nti nze ebbanga lye mmaze mu bantu n'odiini emyaka 20 mu ekyo ndisiivinga bantu nti omuntu atuuka ku mbeera esembayo naga nti kino ekizibu kyange nkituta mama fiina kambuuliremu okiwulira ambuuliremu anyinyonyole ankansolingi ebyo biri ebitundu bimeka omusajja najja mu maaso go n'agamba nti maama fiina mpulira nfa omukyala alalusa omukyala wange ayonoonese omukyala wange maze n'emyaka 10 nga akabisako eriiso limu ng'obulumi bw'alina mulimu ababeera nabo n'abeera naye ng'ali bulaaya nga bakyala bangi nnyo bulaaya abakyala b'e bulaaya banoonya nnyo abaami olw'okufumbirwa naye omusajja nga tasobola kukwana mukazi ngaga nti yoono wange tatunudde baana byamuzaalamu tatunudde bya bugagga si mulungi naye nga yamumalayo ebyo bitundemeka yagamba oba bomu oba kiki nawana e Kampala tubalina nga atist atta omuntu ku mukyala we beba basajja b'osanga nga yatemudde omuntu n'amusaako abantu ne bali b'ogambye binyinyi bitukugamba ab'omuzze era akuttirawo aba ne mukyala we ewaka takutta nga yakutegedde bulungi nti gwosoba enzita eyawukana obutemu bwawukana ono alina omukyala we akakoonayo ow'ebitundu ebitaano gwe nkugambye tasobola nakulumba musajja amwagalira mukazi wadde omuwoninga payini gy'aba nayo akikola omu teyejjusa so ono alina omukyala ono gwanoonyamu obunoonya ssente oli mutoyi nakunoonya oli kudduka nakulabe ne n'odiini nga ye ali ku byanfuna alaba bajja kukulabula okiraba ndowooza oyo otandika okulaba nti ddala mutuufu alina kyanoonya naawe omukazi bw'oba bana bakyala abalaba otegeera nogaa naye omusajja nawe katali kukola ali ku ssente tali kukwaga tali kulaavu ntuufu okiraba ali kukunoonya ssente oba ali mu kwagala mukuumira amaka ge n'abaana bw'oyinza okuba amufumbira ng'alina abaana olina abaana b'olabirira okitegeera so kyenjagala tujjewo nti abasajja abamu benda olw'okunyigirizibwa mu mayumba omusajja omukazi n'obeera naye ng'ali mu nju ddala mu butuufu tolina muntu nodda ewaka essanyu eryaliwo lyaggwaawo ne weebaka nadda ku kitanda eri ne wejjusa ekyaggusa ekitanda ekinene nadda ku nkomerero y'ekitanda n'omukwatako n'akuba ekigere bwe bbu n'agenda n'ayonsa ayonsa buli kaseera ate nze bw'onatandika nkudda ekiro nze bijja kuba binnemye nze saagala bintu bya kiro binyiiza okiraba ndooza tugga bw'ati lwabeera mu ssanyu abeera mu piriyodi
lwagamba kyekandi tutwalako wa mutudde naye amanye enfunayo yingiza emitwalo 9 laavu ogirina mu ye akwetera amaboozi kundi baguze poloti ham kale mukagunda ayina mirembe bawe yamugulida ipad kati naawe weeveera okayinayo omukyalo ono byenkoze ebirungi byonna nga tasiimye ipad wotambulira n'osanga Aneti akukuumye bw'ati ateeze amugwa mu ngalo fe aboonona ffennyini abasajja baffe mwabakazi ffe bennyini ffe abeeyonoonera abasajja baffe teri muntu ayonoona musajja kyevule banze ŋŋamba omuntu ti omusajja bw'omukwata totunuulira ggwe olw'okubanga ntutambudde omwaka 2010 buli bbanga jjukiramu nti Nurdin ki ekyamusesa nga nkwana okitegeera Nurdin ono bigambo ki byakozesanga nga nkwana kusaaga ki kwe twalinanga ebintu ebyo tobiyimiriza okujjako biteekemu buteesi birungo biteekemu ebirungo gambe nti kanyongeremu ebiki abaami be baana abato omwana omuto ne bw'obeera nnyina n'omukuba oliwe pa amugambye nti kale bebi mama mubi gy'alaga oba kitegeera newankubadde amanyi nti si nnyina gyakola ki era kyavula bati olwokubanga abasajja bagumiikiriza si benzi nga mwe mukisuubira omusajja oyinza omusangawo ng'anyigiriziddwa nnyo famire y'omukyala yajja ewaka omukyala atunzetunze ebintu byawaka omukyala mukyafu okufaako obufi n'otuuka ewaka awo nga abavubuka balina emizigo nga tewakyategeerekeka omukazi alina group C bw'aba n'akamotoka leero bayigula bwipusaamu obwo omuntu kamotoka n'akomawo kusaamu kaaga naye n'amusanga atudde ali ku laputopu yasoma omusajja n'agumiikiriza omukazi okumala emyaka nga 5 ng'amutokyalinga so ng'omukyala tasobola kugumiikiriza bbanga lya mwaka gumu Nurdin gwe kigeze ng'omutokyalinga nekubukedde aba atuuse ngenda kugobesa ku mulimu ngenda kulumba mukulu kabusenga mugambe kati gwali musajja kati okwana olina obusobozi akuvuma ebigambo tayinza kugumiriza myaka 5 tasobola naye ate gwe sogumiikiriza obukyafu bw'omusajja ekyo kiwulidde ali ku Bukedde TV osobola naawe okutoyingako yonna gy'osinzira topiki ogiwulira abasajja bonna benzi si benzi mama Fiina agamba abenda batono nnyo ate benda lwakuba abakazi be babasindika ng'oggyeko abayina omuze be yatuwadde ebitundu 20 si bwagambye Aneti agamba Aneti nakati ono mukugu wa lupapula lwa Bukedde awandiika nnyo bw'osoma Ssenga oyo Kasalabecca peegi ezo ez'olaba ezikwata ku mukwano bituse ku bantu mu mukwano y'omu ku babikuteeramu n'abiyitamu n'alaba nga birina okutambula ye agamba nti abasajja by nature balina okwenda by nature abasinga obungi benda tebaagala naye kibakakatako ne bw'omukolera kiki yeesanga ayagadde gundi yadde naawe aba akyakwana gwoteesa otya bawa mama ali mu 5% tayenda tasobola tayenda ali mu 5 ezo kakondamuko katono naye naawe osobola okutooladdako ku Facebook kwetuli noonya Bukedde TV akabbingano Facebook noonya Bukedde TV akabbingano debate ekyagenda mu maaso ekinakisobose ne wiiki ejja tujja kukomawo wano tuguse ensonga eyo katuwummulemu katono ate